wabaddemu ebyewuunyisa bingi nti okulaba Lupo nti ye vice president Nabbanja prime minister nentunuulira nendaba nga mulimu n'ebirala ate ebitalina kubeera mu cabinet kubanga bw'oga nti ofulumya cabinet list ate ofulumizamu otya nti bano ba special presidential advisors Secretary General w'NRM n'omufulumiza omu Secretary General w'NRM n'omufulumiza omu n'ogamba Lugunda special envoy mu president's office kwegamba nga byakatogo era ne president amanyi ng'omuntu ali objective mu cabinet eyo nno nze mbadde nkiikayo si kipya ayagala nnyo abantu abamugamba amazima nze ngamba muleke kweraliikirira Nabbanja tuyina mu parliament era ng'omuntu siminaako buzibu naye amanyi naye gwe mbulyayo ekitongole mu Uganda kyonna ne bwe kibeera nga kiyoola kasasiro ekiyinza okulonda Nabbanja nga MD bw'abeera nga Nabbanja tasobola kulondebwa yadde nga MD wa Abdil abayoola kasasiro mu kibuga omulondo otya okubeera nga ye coordinator ne supervisor wa government naye kati Kadaga jakeranga mu ofiisi ya Nabbanja a consulting kubanga oli ye supervisor, she's the immediate supervisor, former speaker kati oli wa Nabbanja. Kadaga namugamba yali badde amanya wakoma yayagala okuzimba empire mu empire ya mwami yoli Museveni nga tayinza mukkiriza yatuuka n'okugamba nti yakulinganya bamugemaawo baali n'agamba nti fe akakafuko bwa vice president kabaganda bwe muba mwagala muyinza n'okukawala ddi ng'ajeregerera ali ne bakibalya namulaba kaakati bamutadde wali agenda kukubira Nabbanja saluti bamujooze mami waffe muwe ekitiibwa njagala kumukubira bukubizi mulanga bagane gwozadde akubye engoma n'ozina mami addeyo yeebake afumiitirize ku nsonga eyo agambe mwami yoli Museveni nti ssebo obwami bwompadde nedda Abuganda ekigambo Buterevu ku BBS telefina kwokyali ababadde bamukuba ku bantu ab'enjawulo nga boogera ku cabinet empya nze Busuulwa tuli ku telefina agenda ku live stream yaffe BBS telefina otulabe kwe tuli mu studio Honorable Kyasiro Mukyana waali Honorable Tamagu Semakola waali Honorable Kiwanda Godfrey waali Myuka Ssente wa NRM tuntundu lya Buganda abadde minister w'ebyobulambuzi state ate yaliko mubaka wa parliament wa Mityana North. Honorable Tamaguzi yagova gulu naye waliwo Gambi wano Sekite Emmanuel ali ku St Mary's ekitende. Greetings Honorable Tamaguzi, I like him. Etakali yaffe baliveeko nga balina kye batwagaza. Weebale nnyo. But Jonathan Yenaga kindly tell Tamaguzi that being a minister is a service to the nation. You can serve your nation regardless of any political affiliation. Tosobola kuweereza eggwanga lyo ne bw'oba wa kibiina ki. Honorable Kiwanda gwe nkwasa omuzindaalo kuba tochi mu kikola wa minisita abapya nga bwe tuze tubatunuulira. Yasinzidde ku kyokulonda n'ate statement gy'akoze Yesu yalekanga abafalisaayo n'anoonya abavubi abadde nga n'aseka n'aseka ki ne bakubeka surprise Flongi kuwadde. Ya okusooka njagala kubalamusaako basebo ne bannyabo abatulaba ku telefina. Njagala okwebaza Katonda abakuumye naffe okweyongera okwekuuma. Twagala okusaasira mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo ne tusaba Katonda abagumye ate era nammwe abakyali abalamu tusaba Katonda oyo w'ekitiibwa ayongere okutukuuma naye ate naffe nga bwe twekuuma. Akaseera ke tuli mu kazibu ka COVID tubasaba okwongera okwambala masiki, okwewala enkuŋŋaana, okunaaba mu ngalo, okubeera nga tuzinaaba buli kiseera ate era n'okukola kyonna ekisoboka okweyawulako singa oba owulira nga olinamu enkenyera. Basabo ne bannyabo njagala wano okulisa baganda baffe bonna abagenzi abaweereddwa ebifo okuweereza gavumenti okuweereza Uganda. Mwami Tamaguzi wano abadde amaliriza ng'abadde agamba nti naawe tetukabirira nakusaasira nga bakusudde ku jirikiti. Kakati ekisooka nze njagala okugamba abantu nti obuweereza mu gavumenti si bwankomeredde. Ekyo njagala kusooka abantu bakimanye. Waliwo ebintu bingi abantu beboogera mbawodde mbawulira era Kiwanda n'ayiwawo omubiri
oba mubiri kye bategeeza sikitegeera yes mubiri ki gwotegeeza olw'okubozeeko wano ku BBS oyambadde esaati ya yero ng'abantu abalala boyogerako abayina abantu abamu amaaso tegaliimu abalala balina n'amasasi mu mikono mu magulu mu ki agabakubiddwa. So really it's just a contribution gye tukola mu kiseera Katonda kyaba tusobozesezza. There is nothing nti Kiwanda oli wanjawulo nnyo tetulina njawulo yamu bagamba wewaddeyo nnyo okwogerera ekintu kino mu kiseera ng'abantu bakikyaye n'oyambala kyenvu ne bw'obeera ng'okikoze kati mu kiseera ekyo nze nkirimu ate sinze nkisooseemu waliwo abalala bakyogerera nga nze sinnatandika ate ojja kubaawo ekiseera nga nze sisobola kwogera nga te waliwo abalala aboogera sina njawulo yonna na muntu mulala yenna asobola okubako nekya omulimu gwawe no njagala kulaga bantu because lwaki kino bakyogera baagala kugezaako okumalamu abantu amaanyi abaweereza pate yaffe nga balowooza pate yaffe tefaayo ku bantu abalina kye bakoze but that is not true. Nze Mwami Busuulwa ndi member wa Central Executive Committee. Omukulu andi mu maaso bali babiri naye omukubo first vice chairman ali Haji Moses Kigongo. Haji Moses Kigongo kasookanga tufuuka kibiina kya byabufuzi ye vice chairman wa National Resistance Movement simulabangako ku cabinet list. I've never seen Mwami Kigongo ku cabinet list. Though he's a leader, he's number 2 mu party yange. Muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa NUP. Kye kibiina eky'amaanyi ekyokubiri kati mu parliament okuva ku NRM. Naye olwayisooka obuuze lwaki president Kyagulanyi bwabadde balonda obukiiko babadde balonda commissioner one of the biggest position omuntu gye tulina opposition gye tulina mu cabinet mu government ya lead of opposition. Lwaki badde balonda lead of opposition tebalonze owekitiibwa Robert Kyagulanyi? Yes, am I a member of parliament? No, I'm a leader. Olwalero oba otunuulira Kiwanda, yes, anti kyeŋŋamba bw'oba otunuulira Kiwanda is a party leader. Nze ku lwange njagala nkubategeeza abatulaba ndera mu basibo ne bannyabo ekisooka tewaliiwo contradiction yonna. Nze nga Kiwanda ndi leader of a political party which I can do nga Central Executive member, committee member okukola omulimu gonna. Yes, oba minister bubanga buzze well and good. Buba butebuze kola emirimu gyo gy'olina okukola kubanga osobola okukola emirimu Kiwanda. Yes, but he's a member of parliament. I'm not a member of parliament. Ojja kusanga owekitiibwa Rebecca Litwala Kadaga yajja nga member wa Central Executive Committee era nagala ne yeesimbawo nga member wa parliament. Oluvannyuma nabuuza olanya but nagamba nze honorable Kintwale Omoro lwa nsonga njagala kubeera speaker. Ate okubeera speaker olina kubeera member wa parliament according to the law. Kitegeeza nti okubeera SEC member you must go to Omoro win a constituency. The first thing I did ngamba nonze sigenda genda mu constituency was one, I want to serve my party. Waliwo abantu onalebo era bannange bino nga ebyawadde Kiwanda tuwagala kuyala. How do I nze yasaba abantu to mobilize for my national resistance movement? How do you see me Kiwanda ate kati nti nsaba kalulu kaligisire tibasembula ate ngende muyala kyovola banti abantu? That means you don't have focus ku kintu kyoyagala okukola. I'm focused. I know there's a party called National Resistance Movement. I'm a leader in National Resistance Movement, and that's what I came to serve. Echa minister bwe kyandibadde kize kyandibadde kijanga ennyongereza ng'omuntu bw'ofumba emmere eno gamba mbabira naye nafumbyeyo ne ku nakati wano ne wanga nakati taliiko nga tekuliko nvandira tekitegeeza nti miru tegenda kuggwa. So basebo ne bannyabo abantu abali ku Kiwanda abali babagamba bino njagala mbategeeze tebalina omulamwa guli gumu kiri bwe kyandibadde kize kijja. Ate by the way nze ngenda nimbuza n'okubuuza mu mirwa mushana one nga member wa SEC nonnondo okubeera minister of state. How? Kiba kyawansi Member of Central Executive Committee, you give me a state minister, then to be in charge nga mukama wange ate se member wa SEC. It contradicts. I rather be nengamba kati ndi member wa Central Executive Committee kankole emirimu gya party njimalireko amaanyi gonna and I know emirimu gyetaaga. So njagadde kwogera kino olw'ensonga waddewo abantu bangi nnyo. Yes. I would have only been a minister in cabinet if I was full cabinet. Not even full cabinet. Not even full cabinet. A member of the SEC is beyond that. A member of the Central Executive Committee is even beyond that.
Yes. A member of the Central Executive Committee is a level of a prime minister, a level of a vice president. If I'm to be. Yes, that is it. You know, I'm representing the 30 district and you give me being a state minister? How? I rather let me serve as a member of the, because oyina okumanya nti olwayo wano wendi kino kingenze abantu bakulonze bakwadde lwomushana you have really remember nga ni member of parliament achikirire gombola 3 just to sub county then you are minister of state but we are representing 30 districts abantu banonze district 10 mu 10 then I must be able kati olwaleero n'okumpa ekiseera ekimala how do I mobilize for my party kyokka kisaa kyekimu ngamita gwe minister of state owa disability that means nti n'amaanyi ge gonna genda okuteeka mu bantu bajja kubanga kiri kibikka kino so waliwo balina ebifo ebyo byoyogerako yes because bajja kulanga they are not members of SEC they are not members of SEC wabona ababirina ebyo ebifo some of them are new members nga nange bwe nali ntandika butandika Kiwanda your minister of state for tourism actually celebrated but now the level in the mobilization mu party yange ne mu highlight ya party mu highlight ya mugundi ya fair party am number nya yes mu highlight number nya oloto sobola kuleta ne bobera kati olwa kati for example wekitibwa muganda wange Bobi Wine president wa party muganda tukulese ne wankubadde wadde mpale ne jja kubera ngo okulira kana akakiiko it cannot work yes omukozi wo is the prime minister. No, that is different. That is different. Owekiwa Justin Kasole Lumumba is a yes. Deputy minister. That is oja oleto otyo omukozi mu secretariat ate no leka sek. No, these are different. Yes, true. Nichenga kati omukozi okugate. Yes. Kati arimo prime minister. That is true. Ne prime minister mchala olwale mamiro omushana kankubuli. No, let me because I have to olwale nga sec member singa wabawo issue ngeri katugambe eri butambala. I have authority. Nyina am highlight ya fair party okubira ochiba Robin Nabanja nga prime minister. Yes, to summon her okujo clarifying issue because ba minister ba papkasiba party. No, let me complete. Honorable Kiwanda, atinjaga tunule shape. Kuri Museveni akirialize. Ya gambi kati ye waliwo yekwese. Nanonya yo abatabitegeera. Kati gwategeera yakulese. Eno season si abategeera. No, nedda sebo omututebo otyo. Yekweka baki nanonya abavubi. Nanonya kati Honorable Kiwanda. Mundi agenda kujama Charlie sajja kujja composition ya njagala kubagamba ekigambo kimu because kiraisinze nya abantu banje badde bakyogerako njagala mbabulire tinga mutabani wa mwenga abantu nadala mu abanonda abawakisa abawa mwine okumanya this is my position no era nakati mvana mu nimiro kintu kisidalete mva mu nimiro and that is the position olwaleero ndi member wa Central Executive Committee okukola emirimu ja Central Executive Committee setagabwa minister oba minister bwina kujanga nyongereza yobanga buze ne batebuze I am going to do my ngenda call ya party yange ngena gi mobilizing kubanga kinna saba abantu ba minister sabu saba amina kakati ku point endala ya cabinet nze bame busulwa yes ekyo mukiso mulungi president ayogedde olwaliro mbadde muwuliriza sibadde yokololo ne mbadde muwuliriza I went to the farm ninteka ko radio bulungi mbadde mpuliriza Nada, ukatisirio because I'm not gwadu gwabaka parliament. I'm not a member of parliament. Gena maso mumulide gwange. Nimbadde muwuliza ne president waliwo watu senagama twanayite. Bomba mutunulira abantu bano bennalonze. Ndoza abadawulira reactions z'abantu. Ndoza reactions z'abantu batandise ogeregeranya ojjawo otarukana rugunda doctor noleta gundi ojododo ebyo ojjawo otya sekandi noleta rupono ebintu bitekwa okuba ndoza naye abadde nagana enti njagadde ku mulundi guno that was the statement mumanye nti abantu emulowoozanga bemutandi tutenga probably bamu bitabo bamuki ku level gye mulowooza basobola okukola omulimu ogw'enjawulo nze mbadde ndowooza tubawo omukisa tubatunulire mulabe ab'ebitabo bunaku wano mutugamba President Museveni era bwatuukawo ayagala abantu byalwana mu nsiko leero government yagitukwasiza government atuwadde vice president who is even less than 40 years honorable Jessica Lupo Jessica Lupo muvubuka amutuwadde
Robin Nabbanja is less than 50 years amutuwadde as a prime minister kuba lumbadde mugamba nti yagira abantu beyava nabo mu nsiko beboka bakola nabo olwalira akyusizza nze olunaku olumu bwe banonda kuba minister neŋŋamba naye is it true nti omwami ono yatuuse ku level kuba ku mulundi gwe banonda okuba minister Jim Muhwezi tebamulonda of course he wasn't a member of parliament but president alina gundi obuyinza okulonda n'omuntu neŋŋamba naye omwami ono yalina omwami gwe bayita Jim Muhwezi bwe yakeeragalanyiza n'alaba nga nze Kiwanda ne mugundi ne gundi abo gye balwanye ne gye bavudde nga nsinga Jim Muhwezi naga Jim Muhwezi ogira otula Kiwanda gye katayimu olwayo yatuuse nti Kiwanda kati Jim Muhwezi agye and that's how the system is working kakati njawo bategeeza nti let's give chance abantu bano ffe betulowooza nga betuyisaamu amaaso abantu betulowooza nti oluzungu nsimaya biki kubanga lwe emirimu gye tukola abantu gye basobola abantu kye beetaaga mu nnaku zino beetaaga service delivery abantu beetaaga kubaweereza mirimu nkoze ne Honorable Nabbanja oyo okuva ddala nga actually Honorable Nabbanja yansangayo mu parliament but before yali resident district commissioner nga sinafuuka resident district commissioner tukoze naye ne mwami Lwomushana ono mwami Lwomushana we yabeerera RDC I think I was in parliament we yabeerera RDC even slightly before nengenda mu parliament we nabeera mu parliament biri gumu Honorable Robin Nabbanja yali RDC busi yakoze obu RDC mu districts nyingi bwavuddeyo akoze emirimu abadde abatuuka mu parliament twatuula parliament yonna ne tulonda commissioner okubeera commissioner wa parliament mwami Busuulwa okubeera commissioner wa parliament that means nti mwena yes bakulabye mwensa Robin we yajira mu parliament esooka actually even today katugoloza zake temwamulonze parliament yeronda commissioner please don't deceive yes tewabeerangawo nti nebobo yagadde yes nebobo appointed by their political parties they are designated by their political parties but not elected naye kati njagala mbabuuze n'ekigambo kimu njagala mbabuuze olwaleero parliament gyofuula zaake nga commissioner wammwe olowooza otogamba ntya ti Nabbanja tasobola kubeera prime minister kati gogeragera Nabbanja ku zaake lwaki ogera bw'otyo zaake tasaana parliament gyoleetamu omuntu nga bw'alinnya ku ntebe n'akuba oli omusipu mulabana ab'opposition bye batugamba nti Museveni alonda loyalty mwe mwalonze kati gosobola geregeranya Muwanga Kivumbi ne zaake kakati Muwanga bonna banabeera ba commissioner nti nkubuuza lwaki oleka Muwanga Kivumbi n'oleta zaake yes soko otunuulire Nabbanja gwe waleese kyenkugamba nti nammwe nga mutunuuze newaffe nga mutusongamu olugalo zine essatu zibasongamu tutunuulire tutandika okubayitamu butulabe abantu bemwalense ku committees bemwalense ku committees ebasinga no political parties nga bwe zikola mwami Busuulwa n'abatula abasebo ne banyabo it's about loyalty ne bwe olina ebitabo ebifaanana bitya nga gwobisinza naye kasatu kebeera empapula betugamba nti kunaku luno eriisa erimuli batunudde eno eddala litunudde eno nedda ssebo ne bw'obeera nga gwosinga empapula mu political parties tezikola bwezito ebyobufuzi bikola omuntu ali atya Lwomushana bw'embeerawo ekiro n'emisana Lwomushana asigala ayogera ekyo nti yes Lwomushana ayingira ano and doesn't mean nti Nabbanja yekka yaliroyo but of course ne Nabbanja ajja kuvaako n'omulala addeko nindayo kubategeeza simewo si member wa parliament appointment y'Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo gyogerako ki nga appointment y'Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo vice president wa kibiina first of all nze nga leader kuba kati sogera nga minister kati njogera nga leader wa NRM I was first of all fenga bana kubanga president waba alonda party teyisaamu maaso yagambira ekukuma yekka yes yekukuma yekka singa list nze nagirabyeko nabadde sikkiriza wadde omusazaamu nabadde musazaamu lwaki yes experience ekisooka ebengo ojjeko teriyo muntu yena gwe tuleeta mu level ezo n'atugattako nga NRM abatwalako butozi teri omuntu oyo ndabye mu arrangement eno ndabye muntu omu yekka kasookanga ajja n'atugattako is better among kubanga endagaano yaffe gye tulina ne better among tetugina na beti ng'omuntu tugiyita na UPC naye omuntu yenna ajja omu bw'ati one ekisooka abantu bano bwe bajjajja bw'ati bw'ajjanga wajja Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo one wajja gy'avudde balabanga abaliddemu olukwe neeno gyazze balabanga alidde ekifo ky'omuntu gamba olinga omwana azze okusikira mu lujja olutali lwammwe nga bamulekwa weebali kati muleka batandika okutunuulira nga naye newankubadde bw'otunulira Kampala yenna era Nabbosa yabaddeyo
bw'otunuulira wano bagundi abantu abo problem nze kyembalabako olwayo kati njogeranga leader wa party problem eriemu nti wajja ajjanga golowooza nti kuno Bukampala twajjayo owekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi kubanga yali flag bearer wa Democratic Party wano ne tujjayo owekitiibwa Betty Kamya kubanga yali flag mu kiseera ekyo yali opposition mu Lubaga mu kiseera nga twete tunagenda mu kalulu tujja owekitiibwa Kanyike what has been our contribution olowooza owekitiibwa Betty bwe yali yajja ne Federal Alliance bonna olowooza owekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi bwe yajja abantu bonna abamuwa akalulu nga ye flag bearer wa Democratic Party mwene mu kibuga Kampala did she come with them so kati political party nze nga wa National Resistance Movement nkolera kubonero bubiri kugattako na kukubisaamu mu numbers however president yayina ebibala ebirala ye president ayina ekintu yayinza kati soogera kubanga nze temumpanga kuba president kati nze njogeranga leader wa political party nga Kiwanda ate leader wa political party gye bayita National Resistance Movement vice chairman ow'ekibiina kino mu Central Region singa nze nabadde nnonda erinnya lyandako nendirabako nabadde siriyisaawo but I'm not the president. There's the president called John Yoweri Kaguta Museveni ye bwatu bwe yasazeewo as my commander in chief I agree and I salute. I say, Mr. President, this is the person you've given us and we shall work with her. Amaaso Ku Ggwanga, BBS Telefina, Honorable Dr. Kiwanda Godfrey Subi, Uganda Revenue Authority kugambye nti kuletedde enkola ennyangu gye batumye Kakasa Business Solutions eno muyita okusobola okutumbula business yo mulimu digital tracking solution ng'eno otunda ebintu nga biriko stamp voluntary disclosure program eno osonyiibwa omusolo n'engassi wamu ne electronic fiscal receipting and invoicing solution enekola etya ogaba receipt n'obukonge eri abo b'obanja ne bowoze ng'oyita ku mutimbagano bagaye tumbula business yo ng'okozesa Kakasa Business Solutions. Njagala kwanjulira Majestic Brands ekyo kitongole ky'Obwakabaka ekyakwasibwa obuvunaanyizibwa okukwasaganya bannamikago b'Obwakabaka abavujjirizi emikolo nga oluwalo lwaffe emisinde mu bunnabyalo n'emipiira gy'amasaza n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kuno bagattako okutunda ebintu by'emikolo nga certificate ebifaananyi ebbaluwa n'ebintu ebirala bingi ebiwundiddwa. Kitongole kino kikwasaganya n'ebitunzi bw'Obwakabaka nga amazzi g'olwendo omwenge gw'engule sabbuuni wa ddimi wamu n'ebigwa mu kkowa eryo. Okumanya ebisingawo janka ofiisi zaabwe ku Bulange Mmengo okulira n'amasengere wano oba kuba ku simu nooti 705 M5 0705 M5 M5 0705 151 515 nkomawo ne Honorable Romshan.